Bannange kyevudde waffe si mulango wabanga era byonna Mukama mulungi ekiseera kyonna okusooka twebaze Katonda kulwa lunaku luno atuwadde obudde obulungi ate era atusisinkanyizaako nga tuli ku mukolo ogw'okusanyuka kuba amazaalibwa ga muganda waffe ga mukwano waffe ga taata waffe eri abamu aga mwami waffe eby'omukyala Kasalina nti Mukama asobodde okulutuusaako nga basanyuse mukigereko mu ngalo. Nga nzigyeko okwabaga Mukama Katonda njagwebaza Kafule mu kusaasira madamu Kafule mwebale nnyo okuteekerateekera Sseruka Fred omukolo guno. Lowooza pate zino zikanga tetwakulanga abamagye twakulanga abamagye kati nga tomanyi kusekaseka kati Sseruka gwemanyi wazze wano n'awulira obuyimbayimba agandi katuli ku kikino twatwala okuzannya naye nga ye Sseruka gwemanyi ate era Sseruka osanyufu Sseruka gwemanyi osanyufu weewaawo tuvudde wala era nange nero emusanyufu nnyo okubaako ku mukolo tutera okusinkana ku mikolo ng'egimu gy'amaziga egimu batuganja naye tuno Sseruka Fred webale okutuuka ku lunaku luno. Thank you so much. Kama bulungi mpozi ekirala njagala kwogerako ku muganda wange Fred Sseruka. Muganda Sseruka weebale nnyo webale ddala. Omusajja oyo Fred Sseruka buli luyimba lwange lwowulira buli luyimba lwange lwe nali nnyimbyeko lwabangamu amaloboozi okusooka lwabangamu ga Sseruka buli luyimba lwange okuva eri ku kereya abamukereya bamulumanyi naye simanyi obwo obumanyi yampangula n'okumutulako okulira njolera kakati n'enzirawo n'embireta n'efulesiyo tuyindekere otoneesobola okuwunya loodansi zonna zonna amaloboozi gonna gemuwulira agabakinga simanyi kubakinga omusajja oyo muganda Fred Sseruka nga bwe tuweera mu studio era bwe tuweera mu studio yamwamba nti tena tebakiyimba bwe batyo nga nze olimala okussaamu liidi nga ngamba kati vaayo ng'ateekamu amaloboozi gonna ennyimba zange zonna walyabanga neetagisa eby'omukyala yayitanga Catherine oyo Sseruka yasooka okuzuula nti Catherine ayimba Sseruka oyo yasooka okukizuula fe twali tumulaba mu gurupu naye yamutraininga nnyo kati bwe yatraininga nga obwana obala n'agaana gakava vaayo Catherine weyayo jamwana mu studio teekamu endoboozi nno kati genda ennyimba nezitunda ennyimba nezitereera mu ssente ezange zenina mu bulamu mulimu amaanyi ga Sseruka. Manyi ne Sseruka muzaalina mulimu amaanyi gange kubanga twakolera kaki so mu yange mulimu etuyozaanyi za Sseruka. Omusajja ono musirise nnyo naye alina omutima omulungi weewaawo musirise nnyo naye alina omutima omulungi. Yakolanga ennyimba nakolanga ennyimba Sseruka nga takukkiriza kuyimba kigambo kifu nze simanyi amaloboozi simanyi bakyenjogera tibawa amakulu tulina oto tulina tena tulina soprano tulina bikyebira kyekyogerera kati katungapa bayimba nga mu church twagayimbaga maloboozi agayitawo nnyo akasinga okubeera akawakulu disikawuti oyo yabiyimbanga oyo naye ate abantu era basisinkana ne kaffe kino kanale omukisa guno mwine omutima omulungi. Thank you so much.
I don't want to go political, but you have to do that. Bwana inake nyimba zange katiziwagira pati ya kafu. Nenga atako studio muita, tenga nemuita tukatifa kubiri. Yimba kino. Nagamba na yego, namugamba yimba ekyo, tamu yimba ekyo. Naye zimbanga, ezisobola okutunda. Wewa. Asimu olusi. Wamusema pemisoma kikwala bantu. Studio kwa abalozi wakatekanga mu kiro. Soko omusajja yo mutambuza matumbi mubbi. Netugenda mu studio, olumule tusulayo. Naye nakomawo ngakoze yimba. Era essente zange ebyange byonna byebina birimu etuyoza omusajja oseruka frame. Nsaba Mukama akwongere emyaka mingi nnyo ayongere okuwangaza n'omutima omulungi. Kafe Mukama ayongere okubawangaza n'omutima omulungi. Abaana baffe wenna Enera Junior Conrad wenna mutwale omutima gw'abakadde baffe bano wewa webale nnyo webale ddala kubakabisa. Madamu Sara wangi Mukama ombalidde emyaka 20 gyogenda okukoza ng'oli kabozi nga 6 Novemba. Naye kakati n'abaana abali wano kibawe ekiro byamuweerereze eweza emyaka 2 bwe tubyogera abamu bagikoza wano era abantu bakola ne bagamba nali mu naye bwe muba kukwata ebintu bwebikwata enkola ezitegenda kuggwawo. Ewe tutuukidde wano emyaka 2 n'obusobyo. Tulina bannaffe bangi abadduka n'ensi abamu ne bagiremwa n'ebatta. Wewa naddala abaana abawala mukwate enkola twali kibapapya. Saala yogedde emyaka 2 ete walingayo ekibozi nga bagamba nti mu 2000 ensi egenda kuggwawo simanye eggulu ligenda kwekuluutika. Ekibozi ekyo kyatambula nnyo naye nze 2000 twalina kitunga tukola kyo. Leero wayiseeyo emyaka 2 mu buki 2 mu gumu kino kantwala embulire abaana abawala n'abalenzi weewaawo. Tewali nnyo kibapapya nga temwetegereza. Ffe emyaka egyo emyaka 2 egiyise wabangawo emmotoka bazitanga kibiina nakati weziri kibiina nga waliwo Makex Kanda. Naye ng'omwana omuwala omusajja okusiba emmotoka n'amuteeka Makex Kanda bamenga abanga gwe batadde mu nnyonyi. Wewa omusajja omuteekako mu kibiina nga bagala ne batadde mu ki era bangi mu mbeera eyo baafa. Bakola ki? Naye kati otuuka n'otulina kibiina n'ogamba bannange eno eyattana mayanja nga kibiina temukyali maki temukyali makulu. N'olwekyo ensi teyakatandika. Mutambule mpolampola ate ekikyo kigenda kuba kikyo. Ekikyo kigenda kuba kiki? Tewali kigenda kukikyusa. Leero kati tujja kwogera myaka gye tulina. Ne bwe munaakola kisijja jjooge mukole kimu. Wewa bwe maana okukubya omugongo n'enyimirira abavubuka oyinza okulowooza tukola ki? Titwekana. N'olwekyo bwe juniya mwe juniya olukundu gwe terakola wangosa amapiira adio friend mugendera okwemutyo ekiseera bwe kituuka mujja kukoleso ebintu mu biseera byabyo. Ffe tulina mikwano gyaffe nga baafa okufa okwa dayingi. Okufa okwaki? Okwa dayingi. Omwana wano balaga nafe omutima nga atayogera nze ngamba kuli okufa okwaki? N'olwekyo mukwate enkola 20 years abamujja mulina naye sibiri kwe muddukira bulinga bagamba nti esente kense baleke balikawo. Kwata mpola mwetegereze sente zoyagala ojja kuzifuna. Sente zoyagala ojja kuzifuna mu nsonga z'emikwano egyo temupapa kuba emikwano egyo gisse bannange bangi. Wewa ako kakomyawo naye sipiidi kontrole kubanga twafiirwa abantu bangi ate bwendala ebyatta abantu binyiza n'okwigwiza.
obumotoka baalimbisanga abantu bakwata ku mulembe baali mu markets waitemunanyo kibina okimanyi waliwo emmotoka edda bagitanga 100 waliwo bajukira 100 waliwo ebumotoka obwo naye nawe otunuulira akantu akakusanga nekatomutubakusageza kakikiri ogamba twala naye kuwassa abaana baki bangi nolwekyo ntambula ekola twekwase katonda yemuda waffe mungi naye akonyagadde kozesa omukisa guno kaiseewo enyimba ezo lumu nabadde n'omwana nagamba muzeyi ndabye vidiyo yenkanenedaba swimming pool nga bawuga abantu bawuga kyogamba namwe swimming pool zaaliwo mugenda wakanakana bavubuka musala omusala mujoga omujuzi ebintu byekulawo gyaliwo byehalibyadda at 20 years bwezijukira 20 years ndabanga si bintu byadda ate mwe abavubuka abaliwo omugenda kufuna sente nyingi n'okusiga ezitwafuna ekyo mukikubireko mu ngalo kubanga ffe twatandika nga n'abantu ogenda mu ndongo tebakimanyi abantu nga baavu nnyo abantu nga si bakugumyeko naye leero ndaba muli babangufu n'olwekyo emikisa gyammwe mingi okusinga ate kujjaffe ekyetaagisa kwe kugikwata obulungi mpola ebirungi bifuna bulamu musically eyo sijja kulekwawaamu saala tukwebaza tuweererawo ula music